All right. My goodness, it's a Good Friday. It is Friday, but Good Friday onako ralero. Mukama yebale alukeseza bananga balabi bafa balungi ku NTV ne Spark TV mbaniriza nnyo. Lwaki ondakuno lwanja olonako ralero? Because we have a special talent in studio. Banago omwami ono ati wangeri mwagala tata wange nga mwagala nnyo walo ne big sister nga mwagala bitya naye onakulwa tumuchaziza abana Uganda bafune kumukisa ogujjukira ennyimba ze ate alagabudde n'agamba nti kambaddize okunyumirwa music wange ayina ekivulo ekijjama wano maasa waawo agenda kitubuulirako entegeka ziri zitya omwami ono yes ye Kabuye Ssemboga era nga yabayimbira ennyimba nga Sheila Kangume Bisanyi Fahima wulira gwa amanya waliwo actually comment generalabye emu ku comments on YouTube one of his songs oluyimba ku Sheila omwami omu n'agamba nanoonya omuwala gwe bayita Shira lwa luyimba luno naye Shira yambula nempasaamu Sumaya nayenga nengamba nayenga mukama mulungi nti omwami ono mukama amuwadde obulamu amuwadde ekisa yamuwa talanta katunyumyemu onako olwaleero nga wetwetegekera ekivulo ekijja mu masaawo gwagenda ogula ticket ne table nabiki weetegese embeera n'abo abanyumirwa music ow'ekikadde oyo ono music ono ng'otula ne family yonna nazaala mama tata kojja jajja bonna nga banyumirwa oluyimba olwo oba ezo oba 3 ja 5 byonna tugenda kubanga tunyumirwa lwaki tumulese kubanga ye vibe tugenda mu kikadde onako olwaleero olwe tuli mu mood twesabye ebisabusabu mubiraba ne mwami Kabuye ateredde aggumidde katuyingire mu program yaffe ekyo yaffe ekisooka mbaniriza nnyo malina ebiseera nate mwasuse mutya. Alright, akayimba ako bakayita Kangume. Oh my God, it's one of those songs ezakwata abantu omubabiri abana Uganda bemba temanyi eyakayimba mwali mu studio ndako lwaleero. Abana Uganda badde batamanyi voice oba eddoboozi eriri emabega wa music ono omulungi gwe muwulira nga Sheila Kangume n'endala nyingi. Omwami yonna ali mu studio lwaleero omukisa tugufunye mwami Kabuye Ssemboga wangi oli otya? Ndi bulungi nnyabo mukyala Nante nsanyusa okulaba mukyala Nante ne yanziza nsanyusa okusanga wano amina nange nsanyusa okukolaba mwami Ssemboga okay yes oli otya? siri bubi ndi bulungi amina Good Friday owulira otya? This is the day mukama last supper we yaliwo yali supper yes bekiri bitu ogenda tujaguza otya nti oli mu rehearsals kati oli busy era ndi busy era nekumidde mu gye bankasuka gye banteeka nekweke mbaveeko omuziye nga ndi fresh nga ndi mugole I know bakumesa omuzigo wenoonyirira bitya kasikini okumuti okubeera ng'oli ku mutindo owayi mukama bwe yasalawo bw'atyo amina sikwata mizigo naye nabiraawo nange nkuyama mu mpaana atokwata mizigo kale mwami Ssemboga abana Uganda bali so happy bali so excited olunaku olwaleero okulaba nti bagenda okulaba ku muntu ku ddoboozi eriri emabega w'ennyimba zino zitwagala nnyo bulungi kaso n'oluyimba olwo luzanye Kangume inspiration yalwo yavaawa because nkitegeddeko omwami balunywa yadde ategezezaako nti ennyimba ezisinga yegwe waze producingira ebigoma byonna ebivuga kuva ku engeri gy'owandiika n'osengeka no editinga no producinga that is huge talent mwami Ssemboga yes bukiri nyimba zange zezewandiikira nentwala obudde kyobola nti ndwawonya okuzaako nga neetegekera oluyimba olugenda okuleeta lube n'amakulu lube n'endongo etafaanagana yonna gye mpulidde kuba bagenda bafulumya oluyimba mu session emu for example this is March April we're in April yes n'ofulumya ennyimba 4-5 naye nga 3 zifaanagana kiva ku ki producer gwe batwalira oluyimba yasigala ne field y'oluyimba luli lyadde akuba tegwoleeta yayingiza bidongo ekyo kyagala nze nkuba byange ebirungi nembitereza mbyekubira nembikwata gita nze ndimukubiwa gita oli mukubi wa gita ozanya bivuga nga ki music instruments bivuga bibiri especially nerutaaga ekyokusatu ozanya gita
kuba gita Yes. nfuwa omulere alto Yeah. nenkuba ne bass ebintu bisatu ebyo Wow. kati ebyo mu instructing okukola byenjagala aloka kuba keyboard yenanga akuba ebirala byonna biva mu gita mu bidde melodies. Yep. Kangume inspiration yava nga wali munakuwavu mu luyimba kangumeze ngenzi bayi kalebeera yonse tekyaliyo ginakiraba nti waleesewo naye okuggyako nti yali ansa ya luyimba lwo lwasooka baluyita ebisanyo bimbonyebonye tiddembe n'amasanyo byaggwa kati obulamu bwendimu obuka nenzira mukiika naye nzikatiriza kiri ekyasooka mukazi wamuli akweseewo kigadde wekka singa osobola okugolondola oluyimba lw'ebisanyo bimbonyebonye ansa yalo yino yeno kangume enyimba zogenda lulinga lujegere kugamba no not really but the story kugamba ogusa njagala lugguke naye si zonna nti zonna ziggusa zimu nzirekera nezyange. Okay, ogambye nti nno okuba ebivuga bingi ate owe producing ennyimba kwegamba okusinziira ku ekyo wasoma music nakola ku music wamusomerawa mu seminary enyenga as a subject. Oh, as a subject? Yes. You were in secondary or whatever. What institution your music? Yes, secondary seminary, secondary school, secondary, seminary music. Nakona mukola nga subject kubanga twalina band ku somero seminary. Nasomera ko nasomera ne Rubaga Matters High. Twalina band yaffe bagiyitanga Eclipse. Era nzino yedida band eyo. Ordinary sina okuguka nnyo naye nagezaako nagituusa wengituusiza bo batuwanga n'embaga nga mukyali baana bato natuli bato what batuweta brother waffe babita brother Bernardine yatuleeteranga embaga agakabuye naye akabaga munaakakuba leera tuleke tugezeeko netujobojja kuyita kujobojja bo twakubanga biki sobola kukkiriza kumanya naye nga mu kaseera ako nga muli baana bato naye nga mwagala mukyagala tanaagi amaanyi nnyo nina bonna bali baagala nnyo music. bazadde bakukkiriza okola kyokuba ebidongo mama nalina naye tata yali yafa dda naye nga baganda bange bali bakitwala nga kyakusaaga naye namukulu wange omu yasooka nakuba ebidongo ebyo nga ali gindi ali busuubizi TTC tesobola kumalako yafuna yakolera efujjo okusoma kwona ebidongo bino byokomaawo kanagano naye ayinjidde ebidongo naye nga nange negendereza akanyaako kali keyagwamu kiba kirungi nnyo nobalaba kusooka mu maaso ndaba nti awaliwo ekinye esabigwamu kati amuke sina bizibula bidongo era bakulabanga ebyokusaaga gwe nokikwasa maanyi nekikwasa maanyi siriasoma nomalako nemmalako bulungi nnyo akati nze ngenda kutandika okuba ebidongo byange nga sirina buzibu nakamu naye nga abanauganda babadde kwegamba abasinga beewuunya bawuliza music naye nga abamu tebamanyi face to the music tukolangako concert yonna mu bulamu mbadde nikola naye nga huge concert katigenda okubaawo nzigikolangako lwaki nkola concert ne bannange nakolako wano mbadde mu kikadde emirundi 2 nga si yange kuba embaga mpitirivu nnyo embaga omulimu gwange gwakuba mikolo graduations nambaga pandaba naye nga tewategeera diyogawakopa za munne kati kabannange nno leero mundabire ddala bakufaananyani ngo bwobanga ugenze kangezi kumbaga okufaanana face oba okuyimbanga yasoundinganga ayimbanga kabuyisa emboga batera ogamba abanauganda bannange but anyway kirungi nnyo okulaba nti face eyo eyimba ennyimba ezo kwegamba eddoboozi ate abanauganda ne badde bamiisinga naye nembalekerayo nobalekerayo ate mbagayo banayenzeyenze toyogera bingi balinda bandabye kati bagenda kundaba. Okay, mu lugendo luno abanauganda obolowooza babadde baku acceptinze nga genre gy'oyimba neggwe ng'omuntu ng'omuyimbi? Munnange ekikulu kiri nti abantu banjagadde nnyo gyebabeera nze nenga mbawulira era n'abantu ne baŋŋamba nti abantu bakwagala nnyo
nabaga nti bannange nafuna abantu ngenda bakolera concert ne bangumya tibaninda dda sayinza okubalaba bannange banabamuze nekubanga musanyufu. Okay. Oliro otya okulaba nti music wo acrossinga generations, si muto si mukulu si mukadde, music wo kwegamba anyuma okuwuliriza ate mwanguwa kwegamba okukwata ebigambo n'obiyimbirako. So oliro otya ku ekyo ate kikuyambye kitya okulaba nti story byoyimba si bizibu naye nga lubanga lugero masavu wangi katibagocha. Yes. Pulira bulungi nyo bannange kisanyusa okuwulira nti bakuwaana bakwagala oba bangi nnyo mpulira bavuluga abantu balwanira ku mikolo balwanira mu mabaala naye tabandaba nga kola nga nwanidde mu mabaala oba banjogeddeko ekibi kyonna amiyandira kkulu bintu bitwala simple. Obulamu bw'omuyimbi no nga bubeera mu pressure bubeera mu challenges ando gwe challenges ozirabyewa challenges era nga gwozereetera really but bangi bereetera challenges in life as a musician wabeerawoko ebintu ebikusoomooza balwanira abakazi balwanira omwenge balwanira emmere byonna all the nonsense bikola baba abantu bakozebwa bubi nawe bakoza bulala zebankuza bulungi abantu abakola mu seminary ensomeko ffe twalina eddiini awakanya amaanyi ffe twakola n'emirembe general family yaffe olwekyo kizibu nnyo okunoonyamu ensobi ennene ennyo bwetyo ng'ezo kusituka okusibya abantu ennyabo kiki ekirinnya ku bayimbi ku mitwe ne bakola ebintu ebitenkanika kuba kulinnya ku mabeeza kulwanira mmere omuntu yamanya byalya mutabula obwongo sizolaga kuba aba yabirya yeekwese so kiyinza kugamba kino bakiri anayinza kubuuza gwe nti bwebeera nawe eyo olina olaba alya alina byalya waliwo ekibawaga because omuntu wabeera nga celebrity waliwo obulamu bwayagala okutambuliramu takwatwako tayogerwako tawabulwa kyekyo nze ndi muntu wa bulijjo kuyimba tekunfula wanjawulo tekuteerako kugulu kwakusatu na kwakuna tambule ng'ente sigala ndi kabuyesa embogo omuntu nyabo. Abantu abanayuganda kiki kyewandi bagambye okusobola okulaba nti ba appreciate nga kyoleeta ku mmeeza gwenga gwe ate nno nsobola okibagamba nti appreciate me kizibu kubagamba kulaba nti okola ekintu ekirungi yenze okola nti sisina kyensobola bagamba nti bannange osigala oli munjagala ennyo nnyo olw'ensonga nti kubanga biki si mu ngeri eyo nti gwe kyoli so kindi bakwesetunga booli tewali kyogenda kufuusinga oba kwongerako sobola kwongerako kirala kinzi erindi kindi. Okay. Oyina family gyeri bulungi nnyo ina family okubibalansinga ne music tebikuzibwaliramu sometimes oba kya bulijjo tekinzibuwalidde kuba naye kitwala nga kintu kya bulijjo kuba kitwala nga nkugambye nti music wadde wawo music ofuuka celebrity noba w'amaanyi kati family sobola kuleka family yange kubanga nze ngenze nsulayo wiiki bbiri egindi nkomewo nga omaze okubakola kuba ntamidde bankoze no I'm the same boy Kawuyise Mboga. Okay. Mwaka ki gwatandika mu music? Namutandika dda myaka gye'78. Ninge ebiseera ebyo kyali kyangu okubotola oba experience mu biseera ebyo yali etya? Etya? Nti otandise music muki kugamba muze in the 70s. Nze namala okusoma nfuna omulimu mu National Housing Corporation nga storeman. Bona soma osoma biki saa nyo bigenda njala goba trend ya music eno. All right, okay. Nenkola mu National Housing Corporation. Nenfuna mukwano gwange yali nenkola nakasero ka Crusade Towers. Polga nangande eri wamala yaguze ebyuma. Kuba nakasero wamala naye ku nakasero kuno. Ngali ngakumva all sense church around there. Nga yaguze ebyuma ebidongo nengamba tugende tulabe. Antwala ne mulaba wamala. Mukama wange njagala kompa ku mulimu kuba gitanze okamala obumazina kanfaawo. Kale ndongo yiyo nakwata nemukubiramu teyakuwa buzibu bwonna yakuwuliriza omala talina buzibu nebabera nga yandibadde muzibu kyakikulaga nga takikulaga yali wa mirembe nnyo
Luyimba ki olutandika nalo? Ate nabikubayo nnyo ebiri awo. Nakubayo twakola mu rehearsals awo netukubamu awo. Netugenda tukola ku stages emirundi ndoza gyali ngenda oba esatu. Nanga wane mwami Kabuyi. Ndonge no wandigirese. Nosigala ku microphone. Kubona ninga nyimba za Jim Reeves. Nyimba nsoka kuyimba nyimba za kizungu nze. Jim Reeves, Ken Rogers, Jimmy Cliff, John Nash, obamanyawo. Ken Rogers maybe more. Neba John Nash baba bafa simanyi. Bali nga bayimba bulungi nnyo reggae. Osobola okumbamu ko kasambu just tugenda kuyingirayo. Kubanga bagamba omuntu ayimba ennyimba ezo ngaza akabi. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. It's okay. Oh, get it out. Can't collect my account. Oh, can't the same one. Oh, can't the same. Oh, the kawomu. Nangamba, mine ayagala nyimba za kizungu. Yeah. Nanga ndipata microphone. Ndongo jirekere bali abana. Kwiganda ozo musajja nkotogera. Kozi ngendo kizuru banyume nnyo. Teri bamanyi nnyo nga mbiwa bivuga ku stage. Bonjire baba manya era mujjo kutufuwa mfuwa mfuwa mulere amukubiwa ngoma. Hadle. Mfuwani. Muyimbi. Natandika kuyimba. Natandika kuyiya nyimba. Mfuka Kabuyi here I am now. Watandika okay. Mukutaka kunanduyimba chi olwaku tutu. Olwange. Yes. Imbe zange zaliyo zali zamani nene lwanzi lwali lwali gundi bimbunye. Nesalita bimbunye. Nalindu yise bakuntondera. Bakuntondera. Okay, lwaki wasooka n'olwo inspiration yali kuki? Kyakuleetera okuyiya ekintu ekyo? Kintu nno kati omuyiyo oluyimba tabakwa na nsonga kwatandikidde. Ayimba. Atula tunayiya ekintu nakitandika. Ende line kyoyogera ekigambo kyonna kyoyogera wano kati nsobola okutandikako n'oluyimba. Oyo muyiya. Yoyo muyiya. Tukiridde. Anyone. Any situation. Wone mbikule kitawo nga nti line eno. Nsobola okujjamu oluyimba. Kati kiinako nsonga nti oba nolaba gundi nga balwana oba gundi yalekawo mukazi we oba mukazi yalekawo bbaawe. You know what I mean? Yeah. Mukaseera ako abantu bajjumbira nnyo band. Wetalkira mu band? Band zezaaliwo. Era nga neewuunya nnyo oluvannyuma ennyo after some time nti oteekamu flash omuntu n'ayimba abantu ne basanyuka. Nakyewuunya ne mwana nange kati kyekiriwo nakati naye kyenkola. You order of the day. Oteeka. Nenga wandyagadde okukola more. Edda bandi nga gyolina okukuba mu buli ngeri yonna. Banga bagenda mu bbaala bagenda mu. Ate nga teyali ya buli omu olina okuba nga omasterinze ekintu kyo. Yes, anti profession. Yes. Omuntu ali professional ate okuba abantu balina okukola so si kuyimbira ku flash wadde oluyimba lulo. Nakati abantu kyebakwagazisa okuyimbira ku flash. Kubanga nannyini oluyimba yennyini ate yali ku stage. Okay. Efe twayimbanga bazitanga biki. Oluyimba lwa muntu mulala oluyimbira ku flash mu bantu kati oba okoze eki? Ng'oyimbira oluyimba lwa mune muyita muyimbi oba muzinyi oba mwambazi mu Nakatemba. Okay, mukiyita kyemwagala. Naye nga omuyimbi atuukiridde yandibadde amanyi okuyimbira ku bbanda obulungi. Microphone bagimuwa n'ayimba bandi netandika n'ayingira tuwa n'avaamu nomanya nti oyo muyimbi wange nze bwe mmanyi. Kaya nti ennaku zino wanika emikono wanika n'okuwa. Neno nze bwenti bwe natandika natandika na bandi Butere live omala nanjagala nnyo namala niwamala emyaka 12. Okukola ne mwami Wamala experience. Yes. Yanyamba nnyo mu bintu bingi. Byatambula bitya ng'okola ne mwami Wamala? Wamala namukoleranga Tito Lusi yabeerangawo yalinga akola mu information akola mu TV. Naye nga ffe tubeerayo n'abalala bangi twalinga 9. Ninjiga ebintu binnyo ku musajja oyo bannange.
ebimu ku bibyo bimulaba mu nnyimba zange nange character yali etya njala kubanga ye character engeri gy'atambuza mu team yali humble team emirimu ensasula byonna ensasula teyalinga nnungi kuba n'essente tezaaliwo kubanga yagiranga bw'ati ofunye kyofunye ng'ogenda otambula tumaze okukola tiwoli ssente ofunye ensingi obanga 15 by the time bazayemeka bafunanga senyi 1800 buli weekend ezo 1800 ng'osobola kukolamu ki osobola okumalako wiiki ng'olina famire n'emmere mu byokulya can you imagine ebintu engeri gye bikyuse luso 1800 I remember that very well osobola okulako emmere weekend n'obuntu obutonotono bwekyo kati esingi 1800 ndoza emitwalo nga 25 oba 3 imagine kyosobola okugulamu naye nga abantu abalala gwali lead singer lead singer waliwo abalala bali bagweka olugeri abasinga mulimu naye abantu batufaako bonna bafuddeko bagenzi lead singer n'abantu abalala lead singer abalala twalinga abana n'abakupa ebidongo nabo nga 5 sigwe 9 enakugambye naye mu kaseera ako walinga wecomposingira music oba ne mwami nakwecomposingira nga twecomposingira naye nga tebiyitamu nga si byamaanyi era nga tulina kuyimbirako ennyimba endala zirenga nnyimba zegambe ezekizungu zile ezekizungu ebyo composinga bizze luvannyuma nnyo wano mu later days nimelokamba ennyimba nezirekodinga nankani ku flash oba ku CD nezibatuuka egyo mubeera nesi kyekyasooka era abantu bakyaacceptinganga nti omuntu baba nga ayimbye nayimba ennyimba oluyimba lwomuntu nalutuusa ezo nduulu ayimbye bulungi nnyo aba akoze bulungi I know okay then bantu ki abalala be wakolanga nabo mu kaseera ako wavaayo wa mwami eri tambudde mabandi mangiko nabe wamala nagenda wa nagenda mu California band bagitanga Central Volcano eri California band balitanga Lomu Street bakyalita Lomu Street era ogambye California ongo badde bugenze ogambye mu America California yali club night club yali yamanyi mu kibuga Kampala yamanyi ddala nga mukunganira ensi yonna yayogera California okuva ku Monday mpaka Monday ndeka abantu basiibawo basulawo atola abayimbi tebakowa maama omukola mu shifts tujja essaawa yaffe essaawa tandika ssaawa 2 tumala ssaawa 6-7 gw'emisana gw'ekiro kati abazze abasuzeewo basiibyewo abajjawo kunywa bamanyi ezo ebitukwatako nga tuddayo waffeffe naye nga mu kaseera ako still nga mukinamu emirembe because tewalingawo fujjo tewaliwo security yali yamaanyi kifo kyali ya class ekyo kifo ekyali kyamaanyi wano geragalayangaani oba kati bubimanyi ebifo ebirungi nanyini kyali organized naye kati simanyi oba ekyaliwo enkolagana wakati wammwe as a team n'abayimbi abalala nti bwe mwalinga muyimba nabo enkokola zabeerangawo n'ababiri mu bimanyi enkokola zatandika dda enkokola zabeera ng'oyimba bulungi biki wajja okuyolanga wano sente wekka nebakufuuwa nebakusasula sente empitirivu ezo nkokola zabeerangawo enkolagana yabeerangawo lwakifuba nasobola okuvanga kivule katinga kati ngambao nemitwalo 215 nze bantu bampanga nnyo sente kuyimbanga nyimba za kizungu ezo nakuteekamu zange ezange zenali ntandikiddeko okuyimba era bwe natandikira okuyiya ennyimba kubanga manager director w'ekifo yaŋŋamba yiye oluyimba oluwaana bandi ekifo kino manya yiye oluyimba oluwaana ekifo kino nenduyiye nampa emitwalo 3 naduka misinde naduka misinde kutandika kuzimba nnyumba wadde wawo teyaggwera of course tebatunula wala naye kati omuyimbi wa leero bukadde obu n'omugamba bukadde 5 amala kuwako nnante
tweyanzege bannange obuulidde mwamisemuga bakuba obutaano ng'oyitirako eno okay kale kasooke tuwumulemu katono nnyo tukyayine mwami Kabuye Ssemboga lyenye eddoboozi lyakuyimbira Sheila yes kangume n'endala nnyingi nnyo tukyagenda maaso n'olugendo lwe kasooke tuwumulemu katono tukomewo. Musical break ako ketubaddenemu abasinga mbali tubagala luyimba lugwe naye nga luwedde era nga omunanga omuntu aluyimba gwe tulina mu studio olunaku olwaleero mwami Kabuye Ssemboga era nga n'ekivulu kyekyo kiwe kiri kisembedde n'abantu bejjumbidde okugula tiketi okwerabira ku mwami Sebitone Sebitone agezaako ngotogezaako osabula busabuzi buli kimu mwami Kabuye akayimba ako ka Sheila sooka otuwe olugero lwa Sheila nga tetunagenda mbirala byonna takanyuma mbali sagala nakagwe byatalina nakubuulidde nti ennyimba zange sirooka na nsonga gyezovudde kujjako embeera nga bwemanyi nti omuntu ayagala munne lwa nsonga wa mukwano si lwa nsonga yaki tibikujjagalisa sibingi ogwo omukwano okukulukuta ng'amazzi abalungi sibabona abaga naye kiba kinyuma nnyo omuntu okwagala obwagazi nga talina nsonga y'amaanyi nga omukwano gukulukuta ng'amazzi so si kubanga akuwa bina akuwa biri naye naavukaisi nga baali bagimbako bweri mu real life naye nga batutawaanya omukwano babatawaanya obona mbatawaanya omukwano guyimbako omuntu n'akwata lyrics zo zonna z'owandiisa n'azimpandiikira mu bbaluwa oluyimba luno nsobola okuliwandiika nga ennyimba nga 4-5 kubanga sooka nkabalakabala nga nyaki njagala okwogerako nembiwandiika mu bitundutundu nebibeeraawo bimalawo n'emyezi ng'ena nenzija nenyongeramu ebintu byange nebigenda nga nkijja ku mukwano gwange gundi laavu yammwe nga mwendaba nebbaawo banaani nembiteeka muno negenda nga nduzimba buzimbi so si mulundi gumu nti ndabye ekintu bwe kiti wanze nagwe njagala muwanirize so oba okitegeera simanyi kitegeera lwaki walondawo amanya okulonda erinnya ly'omukyalo oba amanya abakyala mwagala nnyo bba wano right naye kati mbasigamba nti gwe nnyimba yoyo gwe mba ŋŋamba ekigambo kijja buzi nga kirwayiminga ne melody mu kaseera ako nyinza ogamba ebikunjagalisa si bingi omukwano gukulukutanga amazzi nante nga tekijjawo Sheila nga yajjawo Sheila nga kisobola okulayiminga awo mu melody eyo kitegereko koba simanyi naye abayimbi babawandiikira ennyimba n'atakyusaamu nawadde n'owulira nga waliwo wamenyekeddemu so yandi batasobola okukyusa ekigambo ekyo ebigambo bingi yimba mu lulimi lw'omanyi lwewesinga okwekakasa osobola okuteekamu ebigambo ebijjaawo nga tewerumira lulimi ate nekiwoomerayo ebigambo bingi kati mwami Kabuye olowooza tukyalina music omulungi lwa today because abantu tuwulira music ng'oli aleekaana buleekaanyi from the start to the middle kati walira ate n'akololamu wali n'addamu ate n'abanga akaaba so I don't know good music n'abantu abakulabirako no bajja ne bakwebuuzaako ko mwami Kabuye nkoze ntya ate ze manyi ndi waliwo abakutuukiriddeko by feel ekindi munda nze kyenyimba sijagala nti kirungi oba kibize naye mwe muŋŋamba tosobola kuyija luyimba lubi teri muntu ayija luyimba nga lubi abantu buli muntu aba ayija luyimba nga lulungi n'omusalawo judgment eba yammwe abantu abayimbye ennyimba ennungi ezitawemula kugamba eziri original mukyaliyo mukama tuyambye nnyo nga mukyaliyo abawadde ekisa ne talent ate ndowooza gye mugenda nga mukula ne talent yeyongera ndowooza okuko polish kugamba kagenda kalungi bigenda biwooma buwoomi naye abantu abayimbi bana abato abajja batera ne babeebuuzaako ko for guidance just betaaga kulungamizibwa naye kikulu tesobola kukkiriza nti bayambe biri
balina ensonga bbiri abasajja abo emu ku zo agala kubegamba eddene ani ayogedde kati bwomulaba aba ayitawo nimbi erinnya liyani tolibuuza anti ako kati aba ayiseewo ekirala akikuba bula butamanya yabuuza nti ayiye kyakola kirungi naye ekisooka kimanyi kyekikulu twagala kubawo ekigambo ekibi ayitewo naye nga ayitawo briefly kuba olembe tusobola kumala na wiiki 2 waliwo ko omwami John Segawa yali atubuulira mu firimu n'atugamba nti nno banna muyinza okulabira wano nti mugenda n'omulembe n'owemula n'okolta naye tebige Abannayuganda bajja kukyerabira n'ensi actually Abannayuganda n'ensi yerabira mangu ebintu ebyobuwemu ebintu ebirumya ebintu kugamba bewuunya engeri omusajja gyayasamya akamwana akubawo ekyobuwemu nakusekerera nolowooza nti nyumiddwa era nekigwerawo nga nenkugera n'okugeya natabaddewo n'amanya nti ebyayimba byakisiru tibina gye bikutwala kyamaanyi ndibadde mbawabulamu Katonda mwandibadde mugoberera abalala abayinza okuba nga balina message ezizimba wetaaga n'obuulirirako ku bantu but etaaga lectures tujja kukikolako tulabe naye nga bolowooza bagonda okuyiga because I believe ennaku zino anyone omuntu yenna asobola okufuuka omuyimbi buli muntu yeyita muyimbi andi kasobogera bwogezi ate kati oluyimba kyotalina mu melody oluwedde nga tusasula olwayimbye nakuyita okuyimba nti kwangu balina enyumba yafulumiza hiti nalese hiti gyowulya mukahiti nakubulizamu nogana ensi eyimbye ibinyabo mukwano ate nakuzo tulina TikTok yajja oluyimba kasalufulumira sindika ayina kuzoba tuyimbira tiktokers just ne tugenda ku TikTok ne tula mu challenge ogenda waitawo weeks b tuga toluzanya toddamu saa kudamu tuwulira bwe tubakoze mubayimbi nempulira nga olaba balimbi obulungi kankuyitange nokuyimba ate which is not olaba babeera bakuyita kagwa yalayira ekiri mu ggulu ekiri bwatuka okimanyi ensi eri kankana ekyo bakiyita ki kitontome kiba ekitontome kiba poem or something teba mu melody akati abo buli kasafu n'ebigambo byonna bitontoma bwati yalowooza nti ayimbi nakuyita okuyimba nti kwangu nomulala nagana naye ngenda kuyimba kuninga yayimbi nisikuba okuyimba bannange mujja kuddayo mu revising obwongo bwamwe mujja kulaba nti muyimbi bwe kiba kiganye kubanga waliwo omuyimbi eyajjawo n'ayogera bambi ku ekirooto ekyokuyimba kyali kimusse ge mazima n'agamba nti siba ku kyesonyiwamu mu kaseera ako nensooka nenkola ebirala nezuula mu bintu ebirala eri ayimba naye nga gale ngayimba bulungi naye nga aliwulira depression tebamubuukinga ate abantu tebazinyumirwa ennyimba nagayiwa akinviira wano ate kino gyekiri abayimbi abamu balayo gye balya banja omuyimbi ayimba bulungi nnyo naye nga tena mukisa ekyo tekimanyi nti janyo gyekiri nga tena nogati omuyimbi ono nga muyimbi mulungi atekamu sente ye nakuba ebidongo alina eddoboozi ddungi naye nga bamuwulira nti ayimbye omala okuyimba nga bajjayo feesi bajjayo amatu abo nabo gye bali noli nga ayimbye ebitaliyo nomukubira enduulu ayimba oyo omwana bannange ayimbye nayogera kinange yaga nti omuwalana so yaga nti tayimba bulungi mulimba ayimba bulungi ki awo tekiriyo akyo
waliwo omukimuyindi Grace Nakimera yayimulwa akayimba ke yali ayimba naye ate ngendo kawuliriza obulungi nga twalonda olulala naye oluyimba olwefaananyiriza onyambanga Mukama yaluddamu buzi nze nina abantu bange abansembe bantuukirira ndoza bamirundi ng'ebiri batugambe oli okolabo umulaga nti mpa nyimbemu abo balina bangi balina gyebali n'abalala benjiyiza enyimba obuyiya kalegolo yakusatu benjiyiza obuyiza enyimba nemuyimba nalutwala abalala nembategekera oluyimba lwenga luyimba lwali ayagala mutereereza oluyimba tegoleezi nnya kati Nakimera y'omu ku yaŋŋamba nti mpa nyimbemu nemuwayimbemu wasanyuka yakijjayo bulungi nga wali ekijjayo mugundi mu karakita bagita batyo bangi mulimu kuyimba kwaffe kulimu dance hall mulimu kale kategori ziringa nga 3-4 kati yayimba dance hall yakijjamu bulungi yakijjamu banze si wa dance hall aba dance hall baga yakola bulungi yebale waliwo n'ennyimba nazoyina ne ba artists abalala nabiko Bruno K n'abalala oba ennyimba nabo korabo nga Karo Nantongo ate nno nze nno oyo olonda abayimbi walo obutolumalaga oba ate nze ononyima nange nga tomanyi sijja kukkiriza naawe oyagala kuyimba nange onakumala kwekakasa oba nze nja kugamba tojja kuyimba nange genda oyimbe ne gundi omulala osijja kuddawo okuyigiriza oba kuyimba ebinatuswaza ate nswala emyaka gyendimu so ze categories nga nnya ze nkubuulidde mwenyimba nabo ate bwewandiikidde okutereezamu oba okuwandiikira waliwo gwe mpandiikira waliwo gwe ntereeza waliwo gwe nyumba nayapu bayimbi kyabo menyerayo 2-3 bwewandiikidde oba bwotereereza bentereeza oba okuwandiikira waliwo omukwano gwabe bamwita Benard Munyigwa mutereerezaako mu nnyimba ze waliwo omulala bamuyita Rayon Rayon namutereeza oluyimba netushutinga nano bangi naze sibategese I know it's okay naye nga bangi bootereeza era ne bowandiikira ekyo kinga kirungi n'abakolabo we bali abakolabo gye bali n'abaddamu mpaddemu okuyimba ne bayimbamu ekyo nno kyamaanyi ate kikulu okay concert after a long time nosalawo n'ogamba nti nange kankole ekyange owagambye luli nga tutandika n'ogamba owadde ku bivvu mu kikadde emirundi 2 kati ate ng'oyambako bali babayirirawo kati nawe kyekiseera oweete oyimirirewo nga ggwe bagenda bakwerekeddeko ekintu kino sinze nakikola naye nalirawo mukisanga kuzze naye nolinga sifaayo nayagalanga nnyo okuyimba okufuna nga basponsors mbeerewo ku stage mbayimbiremu nange ensingiyimbire nga sibalaba nze nembivaako roketi bamamitaani ene bamanyi promoters mbandyawo nga mwami gundi balunya nkubira simu nolinga mpulira muwulirize nga situsinkanangako abalunywa yani ono oba balunywa bemanyi balala baliyo busoga mikwano gyange naye ono nga zisimumanyi naye nga nipozi nimanyi agafaanaganye kimanyi nti bebo benyini bebamukuba naye nga nankubira nitusinkana ntukyogerako kyokukola kyo nagamba naye ntuusa okukola kyo aye nentyamu mpena ndi nandi ntuusa okukola kyo yange ku bwange nange kasimanyi bwebakikola watyamu kubanga wali kipya kijali kipya kinene kubanza shuzi nalinga mpulira bali bakola balinga ba Eagles nagamba nti Geoffrey Lutaya ninga ayimbira mu group ye nempulira nti gundi Mesa Kisemakula naye ninga kyakikoledde mu group ye ninze bangambe nti ngene kikola nze nzekka nengomba nenganga ngene nkikole mungumize mwebale
kati ni mugumu nyongo uli mugumu ngakulabya uyingidde uya kati tutandikira watu chichi kigenda maso yes concert ngamba yes this is the man nenga abana beetagamu okujjukizaamuko ne bagamba nti okay yono omuntu tu appreciating ngumize nyumwe bale jone jembadde amasimo gabankubira lwaki mwalonze Serena kifo kya class nawe imukufika ya class Serena n'abantu abawuliza music oyo bantu bavunanyizibwa Night Club ate jimbire ndi juweze 3 gwakona nenda ba class yayo ate na mukama wange yenyini balonyo je yalonda tiende buzaako yalonda kifo kitufu okay kakati tutunulide ticket bantu hatu ticket ngagula tutya meza bichi sija kubyogerako njala kwogera ku lunaku lw'omwezi nga 23 kati details bazijjewa obulango nategezeddwako 15 tiketi ndowooza n'emmeeza table ya kadde 3 ya mmeeza abantu 8 kisigenda nnyo kubanga kiri mu management anzi mwami bano yantegezezza nakubya akalango kaye mujja kawulira n'olwaliro yennyini kajja kufuluma akajja kubategeeza ebyo kusinga nenga olira otya okulaba nti omulundi gwo gugenda osooka big concert abantu nabo bakwerinze bakwesunze ekikulu nze tekinkanganya mu kifo kino tekinkanze kuba nze nakakibera agami ndibiri ogenda kwera gwakusatu pozi ekyamaanyi ekirimu nti kati nze mutugo boogerako nze njogerwako kati mu Uganda tulandi kyakabi nnyo yes naye eyo abantu gye bali nga basiriikiridde nga bakola music bafuna akaseera ne beza bujja ne bafulumako maybe eggwanga ne bafulumako Kampala ne bagenda mu bitundu eyo ne bayiiya ne barelaxinga ne bakola ki sometimes lwaki bakola ekyo nti bwabeerako era ebibatawaanya nga bw'omanyi obulamu bw'ensi okulaba nga star gwe tolina bizibu ofunayako akaseera ako naawe nga waliwoko obulamu waliwo engeri gye bukuyisizaamu n'ogamba nti neva mu nyumba yange ngende ebweru no simuva mu nju but noba n'akaseera ako sandi kiyise depression but some sort of life ngengeri gye kutwalamu stress or whatever ebintu challenges nga obulamu bwereeta sifuna ku challenges ate kutuuka bwekityo nze kama adda kyansaasidde nze n'amaka gange ewange mbeera kulaba wali nazimba amakane gardens gyembeera n'abantu bange yes ekitegeeza mukama yakuwa omukisa nti olina ne support system weeri mikwano family si ekyo webiri family keyboard weeri ndongo yange weeri nsobola okuvuga nengenda ne bannana abantu bange nga tugendeko entebe ku game park kubisolo kifo kyetaagisiza ngada bwe tutokikola tugendeko ejjinja balaba ejjinja just that naye nga sinze ganti ngende isolate myself mbeere egindi ngende ogenda tukubira ennyimba nga mmeka oba just ogenda tugabula sijja kubagamba nyimba 2 5 10 excitement yamwe ejokumpika omunabera mweboye nga nkuba 3 setusobo tugenda okukakya kuba 5 bani abakuwerekedde kuba misembuga because kino nno kinene ne mu Uganda kyandibadde na public holiday simanyi amaperekedde ku mikwano gyange we bali bangi olwo misa kisema kola saawa omuki omulondemu kabaka yamuwa kyaki wekitiibwa babayita wakitiibwa bayita sa njakubuuza balonyaa gyokumbulira naye kati nze muyita sa of course misa kisimakula na Aziza Zioni na Caroline Ntongo lira cream Nadia we Eddie Kenzo president ulisimu ne presidential advisor agenda bakubamu Betty Mpologoma lira cream banji
Allah kalenda bala Uganda kati bagamba ekitegeeza n'abawerekera nabo ate cream de la cream cream babagala kuwerekera cream munnaabwe jala bayimbire bona bajja okuyimba ezange wow kiba kibi that is beautiful bayimbe nga nange ntuddeko waliyo mbala tuddeko wonna onyumireko nemugati musale mpaka nti addeyo nti addeyo taddayo olumalo tayagala kulaba kubiri amunja kujja nabo so wekitiwe kiri omugenyi omukulu yani omugenyi omukulu yenze bw'okola concert eno ojja kuwummulamu kubanga lwa abayimbi nga buli luvannyuma myezi 6 tulinayo concert ojja kuwummulamuko ojja kiwa kaseera oba sinze njo kikola management ejo kikola naye nga bw'inaaba esazeewo nda kukikola bw'inaaba esazeewo negamba kati kubanga ffe twakimanyire dda kubanga atandika ebidongo byaffe mutuba buli lunaku omwezi ne gugwako naye akati bwe mpumula mu wiiki emu kyekimenya naye kati ng'omuzadde ebintu ebisinga ennaku zino anti kati munange oyigira ku mulimu obuzadde munange kintu kirala so oyinayoko tips zotuwa abaana engeri gy'obbakwatamuko engeri gy'oli omuzadde nowakodde oli muyimbi yes ekikulu kiri kimu muweerera abaana kikulu ekyo kikulu nnyo kubanga omwana tujja kuba naye buli kaseera kuba nti obeera wakola ogunjula omwana omwana ebintu ebisinga byona abifuna ku ssomero ebyo bakadde bannaffe betulekayo abasomesa naedi mistress oba master babeera nawe awaka temubakiiriza nnyo kutaayaya ku byalo kutambula okutambula okukyalakyala kuleeta empisa embi abaana mbakuumire awaka mbakuumire strictly ku bitabo byabwe oba tv awaka babeere nga bali occupied nkumi abange sikiza bana wange kutaayaya mboka evaayo kyala kutambulako mubanno ng'ombuulidde netime gyonoomalayo katipu kange akatono be kati bannange tweyanzeke abayimbi abasinga bandisaanye ne bainvestingako mu bintu ebirala okusobola okweyimiriza bw'abanga tayimba nakolayo ebintu ebirala oba abamu bagamba nze kuyimba kwekukka kwensobola teri kira kyensobola kukola gweolinayo ebirala byoinvestinzeemuko ndi landlord kirungi ate ndi mulunzi kikulu ndi landlord n'amayimba mangi mpumuliza omutima gwange that is nice abayimbi bagamba kyate bo abayimbi muleke okukola mulekerawo okunywa omwenge mulekerawo okunywa akuyite kunywa okunywa kuwaako omutegeera kyeŋŋamba mukendeze mu kunywa bamanyi okunywa ne balya enkoko I didn't expect that but lekerawo enkoko awadde ki nze mbe ŋŋamba bakitegedde mukendeze ku mukoko bannange banki bali butabika ikendezeeko bwebakati obulala bwebalikendeeza ki bagiveeko mwami kabuye messages bannange ez'omukwano ndaba nnyingi nnyo but sigenda kubanga nsoma olwakadde munange naye nga mugambye obubaka bwe mutuusizza n'okusiima gyali ennyimba ze video zakoze ettaffaali lyagasse mu industry kubanga eyimiridde yo industry nywevu kubanga mune waliwo emiti emigumu gigumidde gyegiwaniridde abantu wandyagadde bakujjukire batya nga tuggalawo yanye ekigambo kino mukiddiringana buli kiseera muweerere abaana abaana bano yeregasi ennungi kubanga bwebudde oyo mutabani wa gundi ng'akoze ebyamagero ku kyalo bako mu kitundu okusinga ogaa nti oyo omubbi oyo omwana wane gwe basete ate ani amanyi obaoliawo ne gyeringa ababeera yavaayo bamukubira egindi emiggo n'afa batasobola kwera ku kyalo amina mwami Ssemboga lwaki tuntwala mu kayimba kano ka Fahima baketa Fahima Fahima linnya lya Lusiraamu lya Kisiraamu nino nakawulira omuntu omu bayita Fahima Fahima
Oh, that's a beautiful name. It's beautiful. Nyimbira mugawe tugenda mu kayimba ako otuwe then tugende mu kayimba. Ndibuli akakone beru Faima goloko kabavuwe abera kulinze yo. Omubiri munda amatwa galeke no weru kumulyango nti abayebase amatwa gasobola kudirisa. Oh, alinda mwana Faima na daddy. Daddy ibawe na daddy. Nenga bawo oyo. Faima yateza amatu. Bambi nga bajja kiro data midde. Akati omuko ya yenze muko yayimba. Gwa muko? Ezi nyimba. Okay. Neko gentwala amuntu. Ndio mulowooza nga ko bambi Faima. Waji? Yalita kumanya oyo mwana Faima. Nze ne mutunuza gy'oli. Mazima ne mutendeko okutusole na wangulu omwoyo gwe. Nga tubajjeko engalo. Mukama batukumire tugenda mu Easter naye nga tugenda mu Easter twetegekede emikolo eminene nga 23 May tugende tuwagire mwami Kabuye Ssemboga tutuddayo mu kikadde naye mu nyimba ziri ensendeekerevu ezo tuwa vibe n'ebintu birala bingi webale nnyo webale ddala okubeera nga weekumbidde wano okuva gye twatandikidde paka kati kambalekera akayimba Faima kabatwale mu weekend mbagala nnyo Mukama bakuumire.